pulezidenti abuza muwonderako wange yali w'amaanyi. Abaagalwa ebigambo bino sibyogedde lwakuba mubyetaaga. Mbadde n'ekigendererwa ng'era omuntu bambya n'anyumya ebitaalumye. Kakati eno y'essaawa bannange amatu muganyazike. Mulinyumya kyadde nga musubiddwa bino mpozi olinda bya Yesu. Nze Bbasu omugavu ow'edda tuula nno zeetulire. Tukabiraho tukulukusaga kuba Mukama n'awulira. Sooka weevume ekintu ekyakutonza mu nsi muno n'oyitibwa mu Afirika. Ate n'akuweesa Afirika ekulukudde omubisi wakati ne mu nsonda. Bwe kyamala okubeera kiri abeeru ne bateeka leela ne batuzinda wano. Ne bakolerero kinyaga mu buli ngeri esooka tompakanya munnange. Basookako kaluubirwamu kati bwe batuusa abeeru batumeze dda. Kale bameze n'okulwanya abula ne bassaako tompakanya munnange. Teri kinnuma nga kino okutusookera mbongo buno ne batubwabwawaza. Lindako no munnange n'okakasa bw'ennondodde omuzungu n'ensussa naye nnina ennyingi ate sinzi omu naawe oli otyo lwa butakirondoola. Mukikirize walumba tutambadde ku mulundi guno ow'okufikawo yaani. Yali kalifumu ne yakubwa mu baddugavu. Buli omu n'amunuusaako obwongo ne busannyalala nti olwo tuleka ebyaffe. Bwe kirumya olowooza nnyo sooka kufumiitiriza n'otosooka kuŋŋoola. Lwali tuleka amazima nga le tulina obwongo bwamuse tulisaaku. Omuntu okukuwera ejjinja nti eryo olisinzaako Mukama akunyiigidde. N'akuterawo omusalaba nti bw'ogulengerako ovunnamawo munnange. Ate naawe n'okkiriza kakati eno essaawa obwongo tulutaggulule. Omuzungu yajja n'enkola ye ng'omukyayi bw'abeera ey'okutubba n'otutta. Obwongo bwe baabumala ekyakabi kye bazzaako wano ne batukyawaganya. Si nsonga nnyamu aliwo mulunzikiriza ez'enjawulo akukwatira ekissi. Baawona ku by'obufuzi ne batutegeeza wano ebya wano nti bambi bibi. Nti bo bazze n'ebyabwe kwe tuba tutambulira era nakyo ne tukkiriza. Nti omuntu bw'akusoza nga tolina kugumiikiriza muddiza oluyagende. Naawe ge basaanyudde noonya engeri y'ekiiko omuddemu takumanyira. Bwe mulaba kisuseewo ffeno gye tulimu tuyite nga tubataasenga. Ffenno tuli bannammwe lwakuba temunnakola nnyo okutwekananga eno. Kofe weewaawo gwetonfoozaako nja bayita bakunyangalaze. Okufundikira nga gundi mufu aye omuzungu walaga walengedde.
twalina embugo zaffe n'ebivuga twabirina mu ddembe tuwummulira sigita ne zibbandi. Omutonzi twali twamumanya dda nga tumusinza nnyo, n'amasawo twazimba wadde tegaali gakalina, n'amategula n'ebyowe yali atusanga omwo. Twalina empisa ennungi n'amateeka wadde nga tegaali mu buwandiike. Omuzungu ekitaali wano kimu kyakuwandiika kyemmanyi kye yajja nakyo. Ebirala twabirina ekyaliyo byokyalabako n'ebirala byazaawa, nga batutegeezezza nti ebyaffe mutindo mubi bo bazze n'ebyabwe. Kati ne tufundikira ng'okuweesa kwatulema n'okubajja twerabira. Ndudde n'okulaba ekkomagiro omunyige bannange omuzungu yatujjirira. Yakwongera okumwogolera gy'abuulirize wanga nkoone ku mutwe ensambe. Mulibuulira abaana ndi yalangira omutemu omubbi n'atufaako atyo, naye nnina ennyingi ate sinza omu, naawe oli otyo lwa butakirondoola. Mukikkirize walumba tutambadde ku mulundi guno ow'okufikkawo yaani. Omwafirika mukkirize yabonaabona nnyo nnyo ku lukalu lw'abeeru. Amayinja g'omuwendo gano n'amasanga munnanga ababbi baagayoolanga, nga tebagatikka ffe ku mutwaffa yasigala okugasomosa ewaabwe. Bwe batuweeseza mmotoka n'ebirungi byetulaba wano ne tuwuliikirira. Tolina kubwasiisa omuntu alabe n'omubbi kitalo nnyo bannange. Tulina ebibira n'osanga omuntu omu asula muyiikaana, ng'eri basula ku bannaabwe mu bizimbe bya kalina so nabo bakyazaala. Naye olw'okuba obwongo baali babusookerako luli ne batubwabwawaza. Kyeboogera kye tukkiriza nti oyogedde munnaffe ekyosabye tetuugaani. Awa maani kyogamba ki? Engege zammwe si nnene ekibumbudde. Kati empuuta zensize mu Afirika ziritaafu n'enkejje muzeerabire. Kati akakeke mazima okokeegomba tekyali kityo ng'omuzungu tannajja. Omuzungu n'entalo zigenderere. Omuzungu yazizezaamu anti bwe twongera okwetta yasemberera eggoolo. Omuzungu bwakuwa emmundu gw'ogenda okukuba yamuwa mukaagaddu. Olwedda n'oddayo nti owange omusajja w'amaanyi nnyongerayo n'enzindi. Kati twetimbula ffekka kyeyayagaliza embazzi kibuyaga amusuulidde. Yalagira ddala abaana okumusiibira emigugu egy'okuleeta lwajja eno. Awo we tutannalaba wabula ate ne sinenya abeerwawe baasooka. Obwongo bwaffe baayiwa mu ddagala n'amazzi kati tebukyakwata. Kiki omuzungu kyatakoze nga ffotogera Afirika ayita mu kugyegomba. Tubuyita buyambi bubaya tufuula basabiriza ntukuleka ebyaffe. Linda kekirimu ekigaligalo mu mulyanjala emikono nti wabitugambanga. Nze sikyalina ssuubi Mukama
nnyo naye nnina ennyige ate sinza olwo naawe oli otyo lwa butakirondoola mukikkirize walumba tutambadde ku mulundi guno w'okufikawo yali tuli kulumu kututta